kati Sesha Mayanja ne Peasants Party ye ogatako DF nogatako ekibiina kya mukulu Nsereko Muhammad tebasobola kwegatta nabo ne bakola force y'amaanyi esobola okuvaamu omuyaga obulwadde tebalina magezi ago buli omu alowooza mukulu kati Mpuuga ogambye ani Mpuuga Mpuuga nti yali mu president wa DF okwo kuswala omuntu eyabba ssente z'eggwanga mukyo ky'okukomawo okutwetondera walya ssente yani bali akomawo n'atwetondera n'agamba banaye naye ssente saazirya bw'omu nazirya n'egundi twazirya naye mutusonyiwe tukkiriza katukomewo mutulonde nga ba member of what of parliament kati Mpuuga agenda kufulayo ababaka bameka mu parliament kati Sesha Mayanja amaanyi yagajjeewa abadde yakakaba wano ntayina yadde oyo omuwa yakola n'ekivulwawo n'agamba saafunamu yagajjeewa genjaga mbuli naye tekukubanga waliwo ayinza okuba avudde nalabanira eggwanga tikirina okuddako kati talina kati njagala ombuulire okwesimbawo nga president oba owa kibiina oba independent etteeka ligamba alina okufuna abantu 100 okuva mu buli district kati Sesha Mayanja na wano wonyirinyini ewa Kampala ayinza obutafunawo abantu 10 Kuba abaddeyo yo wansi nga ate bwe babadde bakigulawo tebaweze 10 naye ate Lubalusewa TV mazima ku mazima tukwaniriza nategowe na Josinziro okubanga otugobera eno ye Lubalusewa TV kwoli nga bulijjo tukugamba buli wotulaba wano omanya program nsonga ku nsonga ebego byebumala okubanga tukutusako ensonga ezo eziba kusingira ddala bibera bya bukulembeze okulaba butya batusobola okutereezaamu eggwanga lyaffe tujja n'abantu ab'enjawulo ne babako ensonga zibaggusa ne bazikutera ku mmeeza Uganda n'osalawo kiriwa kyolaba ekituufu nze Muhammad Katabira ku lwa munnange aje Samura tasobodde kubeera lunaku lwayo naye ngambye wayi katuze nkituulemu ate tubeere nga tumanya ensonga nga ne program nsonga ku nsonga egenda mu maaso n'olunaku olwayo tukomyewo ewa Reverend Bobson Musamali abeere nga atutotoleramu ku nsonga nga ye bwaziraba mu ggwanga tubadde tubulaganya akabanga naye engeri gyali nti Reverend wa bannaffe abakristaayo naye nga ate n'ekirala nti mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu kyensonga lwaki tuba tumunoonyako okulaba nti eddembe ly'obuntu mu Uganda ki ekisobola okukolebwa okulaba nga dikendeera oba okulityoboola kuggwerawo ddala producer nsaba onteekerewo ne Reverend Bobson Musamali abeere nga atweyanjulira mu butongole awo wenyini wajja okusimbukira atuwe essaala nonsonga oluvannyuma tusimbule era tutandikirawo Reverend tusanyusa okulaba mukama kale Mr. Muhammad yesebo tubadde tubulanganya akabanga naye abantu sokubalamuseeko otandike n'essaala mukama wange abawuliza baffe aba Lubalusewo TV moderator affe Mr. Muhammad ne Mr. Sentongo nange nsanyuse nnyo okubalaba amina sebo mukama yeebazibwe olw'okuba nti tusisinkanye nga tukyali balamu era nze Reverend Bobson Musamali omusumba w'obusumba w'Ekiryagonja ate era omulwanyisi w'eddembe mu Kawempe division nga nze chairman w'olukiiko olwo olutunuulira eddembe ly'obuntu ngeri gye litambulamu mu ggwanga naye n'okusingira ddala mu division yaffe ey'e Kawempe tuliwo okulaba nga buli omu abeera n'eddembe lye mu ngeri zonna oba mwana oba mukulu oba musajja oba mukazi oba wa ddiini ki ne mu by'eddiini tugendayo temuli eno bya bukulembeze tulowooza nti eddembe oli ayinza okwonoona eddembe lya munne ng'asinziira mu byenzikiriza mwalimu kisoboka okulinyirira eddembe lya munno mu nsinza gamba gwe oli musiraamu ntera nnyo okukiraba mu ba Pentecostals
ng'ogenda okulaba oli n'ateekaawo akadaala n'atandika okuvumirira eddiini yaki ey'omuntu omulala kati okwo kuba kulinnyirira eddembe lyaki lyenzikiriza n'olwekyo tusanyusa okubalaba kasabireko wano katonda affe twagala okwebaza kubanga otuyise era tukwebaza olwa TV eno lubaluseewo kubanga etutuusaako amawulire okuva mu buli ssonda ly'eggwanga n'ensi tusobola okumanya ebigenda mu maaso tukwebaza olwa bannaffe bano omwoyo ogwo gwe bawaayo n'ensimbi ze bateekamu okulaba nga batutuusaako amawulire kano kale katonda affe katusabire lubaluseewo TV okulabika nga efuna obugabirizi okuva mu nsonda zonna ez'ensi okubeera nti esobola okubeerawo ate era esobola okutambuza amawulire kubeera nga emunyenye oba ettaala oba eriiso ery'abantu n'ebyo ebikolebwa mu nsi mu bantu aba bulijjo tubisaba nga tukkiriza mu Kristo Yesu mukama waffe amen. Musumba tugenda kutandikira okuba engeri gye bali tubulanganya akabanga ebintu bingi ebibadde bitambula naye tuza tugenda kutandikira ku bimu ku byokya ebibadde byakabeerawo wano akadde kantulaba nga omukulembeze w'eggwanga yatandise okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ewamu nga aggulawo enguudo n'okuzitongoosa zitandika okukolebwa ewalala ng'alondoola enkola eya PDM okulaba bwe beekola era bingi byazuddeeyo wadde nga tuyinza okuba tunaba bakulabako nti basanze baziridde oba bba bakutteko so katubuuza nti Musumba gwe kino kiraba President atandise kukuba kampeyini oba atandise ddala okujja mu bantu okulaba nga ebintu bye bayisa mu cabinet bitekebwa mu nkola Oluganda balubaluseewo TV tusanyuse nnyo okubalaba ensonga ya President okutambula nga akola ki atalaga okulaba enkola za gavumenti oba zitambula bulungi oba zikola bulungi simbi nze ndowooza simbi okulaba nga akakasa ebintu bigira ki bituuka mu bantu naye simanyi lwaki akaseera kano mwagize mwavuddeyo omukulembeze gwanga alina ekkomo ku budde bw'alina otambula ati bwe twebuuliza nti ebbanga lyonna eribaddewo President abadde akola ki nze ndowooza singa nga kino kyakolebwa dda mu gavumenti nga bwe kibadde nti monitoring system ne gears zina okusibwawo okulaba nga ebintu bya gavumenti bigira ki bikolebwa bwe buvunaanyizibwa bwaki bwa gavumenti era nga gavumenti erina abantu beyassaawo mu ministries ez'enjawulo okulaba nga ebintu bino bigira ki bikolebwa naye President okuvaayo saawa zino siyinza kukimanya simanyi oba eri campaign oba nendowooza ayinza okuba campaign mu ngeri emu oba ki naye nga ate banna bazitongoza campaign omanye abantu bazikola mu ngeri zanjawulo naye mu ngeri y'enjawulo ayinza okuba nga eri campaign automatically ogira bulabi eri campaign nze sigirinaako kubuusabuusa eri ki eri campaign kubanga President bw'atambudde waliwo bawadde sente nawulidde kasokoso baweereddwa ki sente aba ebibiina n'abasuubiza n'obutamukubago bakuttaka waliwo n'abadongo be bawadde sente ne bazikaayaniramu ate era ne babawa endala naye eyo program teyandibadde mbi nze ku lwange wabula kyenyinza okugitunuliramu nti ate President abamukulembera alabika abamukulembedde mu kiwenda kino bw'otunuulira ennyo abasinga bali kunoonya byabwe bali kunoonya byanfuna era ekyo kyolaba nti kati oli yategese kagurupu k'abadongo sente ne zijja yazikuba musawo n'adduka waliwo n'abalala abategeseewo waliwo ekasanga ti wano bategese ekibiina kya bodaboda nga kibeera awo nekiteega President yabadde ajja kugulawo ekkubo wali ekasanga taawo ngaewabeesige wansi awo bataddewo UNRA yataddewo tenti President wagenda okugira ki ekkubo ly'amatuga kasanga nawali mu kiti era nabo bamuteegeddewo kakati abantu
batandise okumanya nti president bwajja ajja n'ebisawo bya ssente. Omukulembeze gw'eggwanga omulamba atambula n'ebisawo bya ssente. Ajja n'ebisawo bya ssente. Ajja n'ebisawo bya ssente era bw'atuukawo is easily driven to give out what? Money. Kasita abeera nti ali convinced. Ate naddala bano abamuli ku lusegere kati be bamudirectinga tomanyise bo bano bantu baffe ddala ng'abagira ng'abokyayo abawayo kyabawaayo na bano ssebo era nabo bafiira ku ggwe nga nabo abagira ki ng'abawaayo. Kale nno ekintu ekyo ze ndowooza ekisooka President ayinza okuba nga agezaako okusika Buganda region okugikomyawo mu mikono gye. Naye ate abantu abali okumukulembera mu kugisika tebali kumukulembera kubanga baagala agisike wabula banoonya ssente zaabwe. Abamutegeka nti jangu wano baba balina kye bamwagalako. Balina kye babala. Bano bonna bali kubala bubazi ssente. Teriyo program entuufu gye bali okudirectinga president kubanga bw'oba okyetegereza waliwo abamu abatutte president nga bamutwala mu nsonga za NADC z'emyoga nti ate ono yafuna emyoga wayono yafuna kino era akulaakulanye ayina ente 8 ziizo azikamamu amata lita 10. Nzijukira waliwo ne we bamututte nga oli akuba bloka ze oli akuba bloka ze era ekyomukisa omulungi nti nanyini bloka teyakoze eki yabaddewo president yabadde amanyi era baleka babadde bamuliiriddemu kuba agenda okuyimirira awo abuuze aba bloka olowooza yabadde anoonya ki ng'amanyi nti abakubi ba bloka zino be bananyini ki be bananyinizo naye agenda okuwuliriza omusajja eyabaddewo ze bandeeta buleesi kukola ki kukola bampa mitwalo emeka 2 kati you see nti waliwo abasajja abastaginze points kati mbamanyi mu kutambula kuno nga ku makubo kukwayimirira nti yasobola ogaba ne muyimirireko wano kiba kiri program nti ali maaso yalaba naga musajja president president amalaga yimirira president w'eggwanga amalaga yimirira numuyimirira wano ndabe ku chachi eno kanda babantu bekulembera bali batya chachi ezizonna lwaki wano wayimirira wabeerawe yakitaddemu kati nanyini bloka yo bamugambye ate na yadduse buddusi arabika yadduse buddusi bamu kakati mu byonna nga president alikola ekintu kirungi okulambula abantu ne projects zaabwe naye kiyinza obutakola impact kubanga abamukulembedde bali kumudirectinga mu bifo ebikyamu. Kye nandirowoozezza president kwe kubeera ne strategy entuufu ng'ayita mu ministries ezikola ku bintu ebyo ne bagamba nti kakati emyoga mwagigabira baani tyagundi nagundi okay nga president afuna tiimu gyagira ki eri special ate ngeri teri permanent naye eri special purposely for that ayinza okugisindikayo leero ng'eyo gyasindise leero era egenda kukomaawo woka eyo yokka yegenda ku olwo era nga waliwo endala egenda negenda nemuleetera information enkya n'asindikayo tiimu ki president alina obusobozi obwo n'asindikayo tiimu endala kati ogenda okulaba bw'afuna amawulire gano bwe kibeeramu ebitali biki bituufu awo nga bisetinge busetinze ojja kulaba ajja kufuna conflicting what reports kakati awo naye waasutukira ate nga tasutuse mu nsutuka eno anti mbalinde okubuuza Reverend nti twawulirako emabegako eri mu president abaaliko nga Idi Amin nti bwe yalinga ajjoba kulambula ddwaliro oba luguudo engeri gye lukolebwamu talaga agwa bugina agamba kati kamba gwemu bugwindabe advanced team wiki number nga tasutuse abatakisobola kikola nagamba kangwe bugwindabe dala kino kitu kisoboka nakyo asobola okusutuka nagwa bugwi what we are saying nti timu ziliwe zigenda zimuwa information bwagifuna doesn't mean he's also going there tomorrow na ye after getting information alaba conflicting interests ezibaamu kati ye nakola program ye
ntuwano nagenda uno kamba wemu wiki nga bamaze okweteeka okwesetinga obulungi nga bampadde information nti ono gwe twawaki sente nze ngendeyo president asobola okugenda era abantu batono nnyo n'agenda njagala kulaba wagundi even n'obutagendayo n'okubayita nti mujeni tuyinza okukozesa minister mu office ya president n'ayita abaki abantu bano naye byonna nabo tebasobola kugira bati tekisoboka anti tekisoboka lwa nsonga oli tayinza kujja mu maaso ga president nga bamustaginze kulimba bonna bajja mu maaso ge baboogera mazima bajja kwogera omukyala wano ng'agamba mu bijambiya by'e Masaka nti omusajja yazze n'angamba sooka onaabe simanga sooka ogire eki nga bwengula obuddaawo abantu abamu obujulizi ne bakubamu ebituli ne bagamba naye musajja waawo omutemu azze nayagala okukozesa omukazi ati katuli ebyo bwebanga biri staged era bikola ki abantu babikubamu ebituli bwe bibanga biri stage managed bizuuka nyinza okuwa ebyokulabirako kati ebiriyo ku nsonga za retired Colonel Dr. Kizza Besigye kati olwaleero ebintu bivaayo byeraga nti it was staged program kubanga ne president yenyine ndowooza atandise kubiraba nti abantu obujulizi bwe baamuwa n'abantu be baamuwa olwaleero ne bwe bakuba amasimu gaabwe tegaliiko omuzungu eyali aguza Besigye ebyokulwanyisa ate yabulirawa obanga tale yali abimuguza ye baproducinge documents kubanga omuntu bw'aba agenda kugula ebintu bateeka obeerawo documents agreements ze bakola aproducing nga biriko signatures zaani za Besigye you can't get the whole information ey'obujulizi ng'eri ku ssimu no obanga yasobola okutambula n'agenda Nairobi n'agenda Greece n'agenda ateeka okuba yakolayo endagaano ze baakola eziriko omukono gwe abantu bano abagoberera Besigye nga kuteeka okubanga kati abo bonna wawulidde obana bino tunabyogerako simanyi ebya bomu bigenda kujja mu maaso awo naye tugenda okuzzaako nga kino kiweddeko naye nga tumaliriza ensonga eno y'omukulembeze w'eggwanga oyogeddeko ku bagoma bwe yabadde awadde ssente ne bazirya ekisanja kino ekijja 2026 231 yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti enguzi gyagenda okusinga okusimbako essira naye ate bwe kibeera nga oli yamulidde eggulo limu esente ze yawadde bali oli n'azibba enkeera n'atagamba nti owaayi oyo mugende mu munoonye mu mukwate n'agamba bugambi bagoma abaaye mujje namwe mbalabemu olwammwe mwe mbajjemu kiraga nti enguzi anaagirwanyisa wakyaliwo okusoomoozebwa kunene kubanga enguzi ndowooza terwanyisibwa muntu sekinomu erina okulwanyisibwa bode as a system yonna ng'eri wamu naye bambi gye tutunulidde president asobola kulwanyisa nguzi lwa nsonga nti abantu abaalina abandirwanyisiza enguzi ate be bali baki banguzi abamuli ku lusegere maama nkugambye kino kyabadde stage managed president yatambudde naye nga bamulaga points mwagenda okukola ki okutuuka naye nga abamulaga points mwatuuka abasinga bagoba ki sente kati ono omuvubuka yayiseewo nkubuuza abagoma abo bokka be bagoma abaliwo tewaliwo even abagoma abakuba engoma okusinga n'abo bangi nowalabye noyange yavaavaako bwatyo lwaki abo bebaze be ba stage nze bavuddewa weebuuza abagoma abaze batya babajjewa kati ebyo byonna nti system ye yeetaaga okutereeza president yeetaaga kutereeza system of administration kwetaaga okumanya baani tuseewo katugambe nti esiga eddamuzi libeere nga liri well equipped mu misango nga gino gy'enguzi nga yetengeredde teriyo political interference mu siga eryaki eriddamuzi. That is one. Two, wabeewo okulonda abantu abagenda mu office nga kyamazima balina track record
ennungi okuva emabega yonna ate 3 wagibwewo obubinja bwa groups eziriwo nga zonna zijja presidential group on land matters tuvude mu state house nga anti corruption unit obwo bwonna bubinja bulya ssente okiraba tuddeyo ku system yenyini eryambikiddwa mu mateeka omuntu bw'abeera mu office ng'alidde enguzi mu system ateekebwe mu mateeka bwe gumusinga aliwe asasule ne byeyagira ki ne byeyalya ate akulozingibwe up never again to find him working in any what ate bwe kibanga gumusinze ye anakulozingibwa ate agende mukomera bamusibe akomyewo ebintu byaffe ekisoboka Betty Kamya yagamba nti ngezezaako okulwanyisa enguzi naye buli gwengoba muli w'enguzi ngenda okulaba yekeka mu kooti ya wano President Museveni waliwo bye yakola wano nendabanga ebijja okukola naye ate simanyi lwaki tebyakola bakwata abasajja babba ssente za health Minister of Health yali Minister Mike Mukula kwaliko oba naani omulala yali Minister omukulu ono yali deputy naye bonna Mukula alyako ssente z'eddwaliro bonna baabasiba Mike Mukula yamala mukomera mwaka mulamba oba 2 nga bali ku misango egyo kubba ssente za gavumenti naye bwe byagira bakwatako ne vice president wa nga bye ssente za chogamu Kenya abana yoleza naganaye nze naliddeko obusamambira abalidde ebinene mubalese kakati ekintu kyetaaga just okunyweza ki system of judiciary ebeere nga nywevu naye bino ebyokuteekaawo simanyi presidential anti-corruption unity simanyi ono woti ebyo I don't believe in them. President asobolo alabike nti acheckinga gundi tuzeeyo system yekole yokka kubanga bali bwe bavaayo ntuva mu state house ate ogenda kulaba aba state house ate nga nabo bebakola ki bebali enguzi kati Reverend ng'owumba mu ensonga eyo nti President Museveni y'omulabamu obusobozi obugirwanyisa asobola okuvaayo n'aluma amanyo n'agamba ku luno biri mbadde mumanyi biralamu ku luno ngenda kuluma asobola okuluma nga bwe nkugambye nti sikyase kino ninga nga abadde akutegeeza nti tasobola lwa nsonga ali omu ne bw'abeera ng'ayagala tasobola katona asobola otya kubanga ye ali ero waggulu ababbi bali wansi eno bamubaza ate bali strategic ate bali well informed sente bazitambuza mu system bulungi nnyo zifuluma transaction records eri very what eri clean yakyo kulaba emirundi egisinga babasiba ngenda kulaba nga bakoze eki bavuddeyo kubanga transaction system eri very what eri very clean tosobola kakati ye ng'omu anaabasobola atya mpozi nga akoze enkola ya Idi Amin nti abye sente za oyena suspect abye sente akole ki atibwe tekisoboka koleba wano kisoboka na mukwata n'omukono nga guli mu kitabu wekibanga wekiri naye ekyo nakyo kiyinza obutamalaawo lwa nsonga abazibba bennyini bali eri balabika tali mu system naye asobola okuyingiramu na influence nga nazirya abali mu system ne balaka nga abaziridde sente even ne ku accounts kwe baziteeka si zaabwe they keep money ne baziteeka ku accounts ki endala either z'abooluganda baabwe oba mikwano gyabwe oba abantu bonna be bamanyi eyo gye bateeka sente transactions zikolera very clean okiraba kati nyinza okuwa ekyokulabirako nga enguudo ezikolebwa kampani ekola oluguudo neerabika kampani zino nezikola tenda bwe zimala okukola tenda nezigenda mu ministry ne basunsula oli n'amuyita n'amugamba
oyagala kampani yo tugiwe omulimu nti ye njagala kakati tukuwadde naye mukuwa conditions zino zolina okufulfilling tiziriwa oluguudo lwa biliyoni 1 okiwulidde onaalukolera miliyoni 8 miliyoni 8 ozikwata obviously nga naye ayagala azikwata kakati nga baddira miliyoni 2 nga biddayo ku bali nga biddayo kakati ono omusajja akola oluguudo lwabaze olwa biliyoni lugiddwako already miliyoni bimeka 2 ayagala amagoba ayagala naye akolerera amagoba takolera bwerere nga samulukaaga kanga asamulukaaga ebina nga abikuba muki mu nsawo nga bajja wano babala oluguudo lwa biliyoni accountability ng'ebula ate ono agisanga wakati kubanga oli akola oluguudo yafuna biliyoni naye mu biwandiiko naye mu kashi yafuna kakati omubbi omulabyewa atalina walabikira bagenda kukola oluguudo ng'abalukola bakola kadibye nga kole ki nga lye that means nti omubbi takoze eki talabise naye ng'ali mu ministry musumba ensonga tugivuddeko soka tuddeko nokusingira ddala bano mu central ebyobufuzi akadde kano tulaba bitinta nnyo naye ng'ate okusingira ddala bali ku oluvuganya beeyawuddemu okufa naye ng'ate bagamba baagala nkyukakyuka kujjako President Museveni ebibiina by'obufuzi bimeruseewo olunaku lwe gonna nalabye ne Station Mayanja yayanjudde ekibiina ekikye kinawuddeko nti ne musajja wammwe Munyagwa Mubaraka naye y'omu ku baawumyemu omutwe mu kibiina kino ekyabapiza nti abalimi kati okusinga wano mu central abaganda okweyawulamu buli omu okukola ekibiina bakyali ku koze entuufu kaaga kikyolaba ekiyinza okuba nga ekirese buli muntu okuba nga ayagala kibiina kya byabufuzi. It is very unfortunate nti abaagala okukyusa gavumenti ate be bakoze eki yawuddemu sandiganye kweyawulamu kubanga n'ebibiina bwe bibeerawo nga ddala biri strong bisobola okukyusa obukulembeze naye waliwo okweyawulamu kwolabira ddala nga tekulina makulu kati ng'ekyo kya Station Mayanja ekyabalimi simanyi peasant what n'ebigenderako what nze ndowooza ebibiina okweyawulamu kiyinza obutasobola ate naddala wano mu Buganda nanti bagamba nti singa ono aluma wano nono n'aluma wano ne wali omukulu asobola okugwerera nga bamukubira tekisoboka yes wandibaddewo ebibiina naye si bye ebibiina ebimala gasubukasubuka kubanga ekibiina bwe kitandika kirina okusooka okwenyweza mu mirandira wansi eno kati bwe kimala okwenyweza nekiryoka kitandika okutambula olugendo naye ebibiina ebitandika kati nga myezi 6 tulonde what impact is it going to do to the community tekirina wakati waliwo DF ya Mpuuga kane ya peasant ya Station Mayanja ne Munyagwa nayo yo weri waliwo PFF ya retired waliwo ne Muhammad Nsereko naye anti naye ali awo kakati FDC nayo weri. It is very unfortunate ng'ate ekyo kigenda kwongera okola ki okutta buli muntu okulwanirira okulaba nga obukulembeze bukina kola kibiina nabagambako nga ndi mu kusaba eyo ne mbagamba ti high time bwe mbanga mwagala kukyusa bukulembeze mwegatte wamu mufuuke ekitole kitya kimu mukulembeze omuntu omu. It is not after kakati bwe tuli it is not after who is the president or who becomes who, but it's after a change of what? Change of government. Bwe kibanga it is a change of government lwaki tebeegatta basooke bakyuse ekintu balyoke bagabane eki ekinene kiba tosobola kuŋŋamba nti katugabane
kati gwegera kulya kilo 5 nze ndye 2 oli ali 3 oli ali 4 oli ali 1 nga muli mukuyiga ensolo je butanaba kukwata mumanyide kuki nti je munakwata erimo kilo ezo zonna kati this is a complete failure eri shiraga nti opposition opposition parties zimeruseewo zigenda kuleta downfall muki mukalula akajja and the performance will be very poor. President 7 years adewa bali achachancha exactly yeah, that's one indicator again elaga TNRM ekwenda kola ki egenda kuba wanga yeri na amanyi eli established erina obusobozi obutuuka mu buli ki mu buli kanyomero ka kati abakatandikira wano ekiryagonja mumbulira mutya nti by 6 months mujja kuba mu bunyegwanga lyonna waliwo bimpulira nti ebibiina bino ebimu ebiremeruka nti government ebimu yebyebisponsorings. I don't know naye kiyinzika okuba nakyo every government eyagala okukola ki okusigala nga ekyali mu buyinza ekola ebyo naye kiyinza okuba kiri stage managed kubanga weebuze sente bazijjawa kati Stacia Mayanja amanyi yagajjeewa abadde yakakaba wano ntayina yadde oyo omuwa yakola n'ekivulwawo n'agamba saafunamu yagajjeewa genjaga mbuli naye tekukubanga waliwo ayinza okuba avudde nalabaokuwanirira eggwanga tikirina okuddako kati talina kati njagala ombuulire okwesimbawo nga president oba owa kibiina oba independent eteeka ligamba alina okufuna abantu 100 okuva mu buli district kati Stacia Mayanja na wano wonyininyini ewa Kampala ayinza obutafunawo abantu 10 Kuba abaddeyo yo wansinga ate bwe babadde bakigulawo tebaweze 10 naye ate bwe babadde yakilonchinga tebaweze meka 10 ne bwateeka awo naga kati nonda committee ja buli member of the committee aja kuba n'ebifo nga 10 tasobola kuba n'abantu basobola kumalawo bifo tasobola n'abamu ayinza okuba n'ebifo 50 ng'omuntu omwako kati Stacia Mayanja talina lukusa kulwanirira ggwanga ng'akoze ekibiina waddembe basi kyabadde kyetaagisa waddembe zinakuganize ndi mulwanyisi w'eddembe waddembe but first and foremost weekubamu ekifaananyi iziti wase emwayi wase kino ekintu si kyakugwa bugwi singanga yali ayagala kubeerawo ebibiina byonna byenjogerako naddala ebyo byakazuukuka kati waliwo for example ebibiina nga PFF ekyayawukanye ku FDC ekyo ekibiina already kirina structures kirinamu abantu abagundi kisobola okukyuka okweyiibula mu kaseera akatono nnyo bweka nekitambula naye ekibiina ng'ekya DP nakyo kisobola okweyiibula nekikomekereza nga atlist mu parliament kirinayo byaliyo juzi wabyogerako nga nawe naye kisobola okweyiibula kyeŋŋamba nti abatakkiriziganya mu maawo basobola okukola ekibiina ekirala abamu nalabe bazze mu PFF kyabamu bazze mu PFF kakati ebibiina ebibadde in existence bisobola okweyiibula naye ebibiina ebyakatandika obutandisi tebisobola byandibadde byatandika dda ng'okulonda okwagwa kwali kwa 221 nga kwakaggwa bwe kuti abantu ne batandika okusetinga ekibiina naye n'okuwandika constitution n'okukola gundi eyo yonna system otwale oyisibwemu gavumenti ekukkirize executive committee yatuula ebyo byonna bigende even mu gavumenti bisibwe bakuwe certificate bakkirize ate ogende mu electoral commission era nabo bakuleki batunuulire bakukkirize is a long period kati because tebasobola kuba campaign kati njagala mbulire within 6 months
ogenda campaigning ngaki kati Sesha Mayanja ne Peasants Party ye ogatako DF nogatako ekibiina kya mukulu Nsereko Muhammad twasobola kwegatta nabo ne bakola force y'amaanyi esobola okuvaamu omuyaga obulwadde tebalina magezi ago buli omu alowooza mukulu kati Mpuuga ogambye ani Mpuuga Mpuuga yali mu president wa DF okwo kuswala omuntu eyabba ssente z'eggwanga mukyo ky'okukomawo okutwetondera walya ssente yani bali akomawo n'atwetondera n'agamba naye ssente saazirya bwomu nazirya n'egundi twazirya naye mutusonyiwe tuukiriza katukomewo mutulonde nga bamember of what of parliament kati Mpuuga agenda kufulayo ababaka bameka mu parliament bayinza okuweza ababaka nga tasobola wadde 10 tabasobola wadde 5 naye nga yatandise ekibiina olwedde nga alinayo ababaka ye kenyini mubaka aina Bedi Bwanika mubaka kati ye kenyini those are failures. Bedi Bwanika is a failure teyesimba kuba president yesimba kuba president afuna ababaka bameka mu parliament naye kenyini yayitamu ye ekibiina kye kyali kibiina kye yakisuulawo era abantu babuguma bubugumi ebintu ebimu babireke other people oba bamu bakola bukozi nga bwolaba Katemba olina akyasa kambasanyuseemuko najja kangemu kambasanyuseemuko oba nange kaneerabise bamanye nti wendi naye Sesha Mayanja Mpuuga n'abalala ani ogambye Muhammad Nsereko waliwo nego ate abasajja bano baali basajja bateesa nabalaba nga bamanyi okuteesa mu parliament naye nga kumbe mundamu bo manyi abantu bazaalibwa nefe waliwo wetugamba waliwo ekibi ekizaale ate kirondoola nekikubeera mu famire bakyabaliko ekibi ekizaale sigambye nti naye kyega waliwo ekibi ekizaale bwe bakuzaala nga kitaawo oba jjajjaawo yali mubbi ekyokubba kiyinza obutakutalisa kiba mu DNA ate n'okubba okwo oyinza obutakwatibwa nsonyi kuba kizaale wekiba kizaale abatakwatibwa you are just forced to n'ensonyi tezikukwata kya bulijjo ate buli lw'obbako ensonyi zivaawo kati Reverend magezi ki goyinza okuwa ebibiina by'obufuzi ebikadde ebibaddewo ng'ogyeko NRM naye ebiri ku opposition n'ebino ebipya ebizeewo bayikwasaganya batya babanga ebikadde n'ebyo ebipa bikole coalition esoboka kisoboka weepime basobola okweteeka ku scale ne baga nti naye amazima gennyini nze nga Sesha Mayanja kibiina ki kyaba peasant but it's not the first time mu history twabirabayoko peasant gond parties naye kakati basobola okukola n'amanya nti naye ddala bwe naatambula mu ggwanga lino nyinza okufuna ababaka bameka mu parliament tyaba babiri Sesha mukusooka nabadde yeesimbyewo woman MP Kampala ate kati wuyo agenda kwesimbawo kuba president obanga n'okubeera gundi abadde ki Sesha Mayanja muyimbi politically abadde ki atalina kyali n'ekyobwa kansala tebamuwa mu Kampala n'obwa kansala ku division ngeye Kawempe wano tebakimuwa ngayimbidde abantu okuyimba kumbaga kakati challenge eri mu bayimbi kati abayimbi bangi balowooza nga Bobi Wine bwe yavaayo n'akola ki n'ayatiikirira nabo bwe bajja okukola ki bajja okuvaayo not everything is a Sunday tekisoboka Sesha ku bantu bayimbidde basanyudde bayinza mu abantu abo basanyuka okuwa kalulu kati ebyo bya stage tubiveeko naye kye tuyinza okwogera nti abeepime balabe nyinza okufuna bululu bumeka ababaka bameka nga neesimbyewo nga president nti omu oba babiri mu ggwanga lyonna n'omulala kati ne mutegera muga nti obuzito bwange bwenkana butya ukiraba mu bwongo bwo noga nti gogge mazima kubanga ne Sesha Mayanja ayinza obutamalaako eggwanga lino ng'akuba campaign waliwo ebitundu byatayinza nakutuukamu n'ogyeko okutuuka butuusi wane n'embaala ewaffe wano
ayinza okukoma mu town Mbale n'ateyongerayo ate nga tulina districts nga 5 6 kati yakoma mu Bagisu n'akoma Mbale naga nti Mbale yonna nagikoze eki nagitalaze wana esente ezimutalaza mu Mbale tazirina abantu basobola okumusondera ekibiina kibamu abantu basobola okuva mu kasente olaba NUP eri kuŋŋaanya ssente Musumba awo tugenda okujja ng'olwalero yakafuna akawumbi kamu oba tekanawera nawudde nti kakawumbi kamu ne miliyoni nga 3 naye ate erina abasajja abamaanyi naye ate abagundiivu naye yakakoma kaawo yeetaka obuwumbi yagambye 20 mu meka 15 kati olwalero yakakuŋŋaanya akawumbi kati gwe njagala olabe kaavu nga bweze the first day we balaunchinga okusonga sente yakuŋŋaanya pledge ne cash kali nga kawumbi the following day kaavu neka nedda ku million meka bina kati the following day I can't tell how much naye kyengeza okulaga nti oba olaba NUP ey'amaanyi eri kunoonya sente naye so far ku buwumbi bweyagala ezo ze yakafunawo teziwera na even na quarter way of the money na 1% ewera kati bide ebirala bye binasobola okuŋŋaanya sente ezikola campaign so kati begatte wamu kati otuuse ku kintu kya fundraising ekya NUP Musumba ebibiina bino biweebwa sente okuva mu gavumenti yo gavumenti kyesuubira nti sente zino zebawadde baba basobola okutambuza emirimu gy'ekibiina paka kuva gitandikira paka gikoma kati kino NUP kyeyakoze ekisooka kiri mu mateeka oba kyabadde kyetaagisa kyetaagisa kubanga sente zibaweebwa gavumenti zokka tezimala tezimala njagala olabe sente zibawa presidential candidate sente zibawa presidential candidate simanyi kati oba president yesimba kuwa president awa million meka awaayo miliyoni 2 kwewandiisa mu miliyoni 2 zawaayo okwewandiisa gavumenti nemuwaamu emmotoka nga 2 ndowooza nemuwa ne escort ya mmotoka nazo nga meka 2 okiraba nemuteerako abaki abasirikale abakumi abani abasasula oba gavumenti gavumenti yabasasula naye facilitation wano kulya kunywa kukola ki gwalina okubakola ki gwolina okubakolako bagenze Mbale waggulu gwalina okubakolako okubaliisa kubasuza nakukola ngaebyo okiraba kati ogenda okulaba ngaekintu ekiri very expensive kiba kyetaaga a more extra money to run the program era abasinga ekibisinga okubakuba nange siyana nesimbawo dda nali nakyagala dda nze okubeera president nakyagala dda siyana nesimbawo dda naye sirina sente kutalaaga ggwanga sirina busobozi obwo butalaaga ggwanga naye obusobozi nina oba okonvinsinga abantu I can convince the people yasonga ku ntebe gye tutunuddemu eno kati kakati otulira president yennyini era ekintu kumpi alinga agenda akita nga talaga maanyi akita agenda akita gwenze nkubuulidde gwerinda kati abagala enkyukakyuka eyo batandika okubamu nga batandika okweteekateeka naye potential candidates abatandise okwetematema bwe bati we now don't see a potential candidate kubanga kati potential candidate yali mu NUP Robert Kyagulanyi ne opoza ata beddirirawo ye Dr. Besigye and Elias Lukwago wali is also a potential candidate very very good gentleman alina systematic system nungi nedda bagamba yalwawo nti ekiseera kye yandi badajira buli kimu kyetaaga kuzimba kubanga mu bwongo kati meya wa Kampala bw'abadde mu Kampala wano kati asobola okumanejinga eggwanga bw'oba osobola okumanaginga Kampala yes local government ya Kampala nemukitambuza oba osobola omanejinga eggwanga bamuuzabuzanga bamuletedde enkoko enjeru okumuzza mu ofiisi weera alina ebizibu bye ng'omuntu waliwo ebimu oluusi byalemerako ng'omukulembeze olina okubeera flexible
ebibuno okireka ne kiyita nga tusikyoyagala naye neokireka ne kiyita ebirala n'okola ki nobeera radical nobeera principled nogaa no kino nkiremeddeko n'olwekyo mulungi kubanga mu mateeka munamateeka ate mu administration mu politics is a very good man abaddemu aluddemu so he can be made a good leader. Yes. Singa bawedde omukisa kati kukya NUP kino ababaka twalabye abantu bangi abavudde ne bawaayo sente nga n'abamu bebeegwanyiza ebifo ebimu ku levels ez'enjawulo tiwabeerewo okusika omugwa abamu oli asobola okugamba nti nawaddeyo miliyoni 2 ate kaadi tebagimpadde ekibiina kankirangira obukuusa ekyo nakyo kirimu okusoomoozebwa kunene kubanga nga gwe tugamba nti omuntu mu Uganda abantu batambula naye nga buli omu alina personal interests ze kati bwe tuba nga tugenda kuweereza eggwanga waali ndu yakuweereza eggwanga ate ne tutandika ebyo ebyokuwa ssente weero kirungi naye omuntu ayinza okuziwaayo ng'alinganga agula in other words is corrupting the leadership is corrupting the leadership and at the end of the day tubisuubira tuli ajaga nti nawadde sente zange naye tebandonze wembadde nkola ki wembadde njagala kwesimbawo nga MP kaadi bagikoze eki nze nawaddeyo 2 banyumye kaadi ate ne bawowa miliyoni 2 oba nze nawaddeyo miliyoni 2 oli nawaayo miliyoni 2 naye olwokuba nti wa miliyoni 2 ate nga yetabadde na potential naye olwokuba nti ye yawaddeyo 2 ne bamuwa nze owa miliyoni 2 alina obusobozi ne banyuma ekyo naye kigenda creatingawo loophole eyo but all in all contribution eba inevitable yetaagisa to prepare yourself for election because we need money abawaayo sente oyinza bawa bubaka ki ku nsonga eyo gyogambye yakaadi ono bawaddeyo nyo nawaddeyo baweeyo nga bawaayo lwa bulungi bw'okwagala ekibiina kyabwe so sikuwaayo nti tugoba biki before because bwowaayo ng'omanyi nti mpaddeyo waliwo abasajja abaavule waliwo for example jo nalabye omuvubuka muto yalese oba miliyoni meka 10 oba 10 oba 10 oba 2 naga nze nziwaddeyo naye nga ate talina nnyo interest muki talina kifo kyayagala kwesimbawo talina kifo kyonna naye yaziwaddeyo kati twagala omwoyo ogwo ogw'okuwaayo for the good of the what of the leadership kubanga bw'owaayo bw'otyo ensi bw'ekyuka ku lw'obulungi you become a beneficiary bajjukira ba records zibaawo to omuntu ono yakola ki n'abamu kufa aboogera wabaawo ene change of leadership abamu kufe naffe we sacrifice our life for that we can be recognized in one way or another but all in all nti kireetamu some bit of confusion awo ku nkomero katukirinde tukirabe naye kyensuubira ekyo ojja kuwulira nga ate abantu bazze wajja kubeerawo okwerumaaluma sente zange muzimpe ebyo sibyagala kati Reverend oludde mungolaba obukulembeze buno bubaddewo obuliwo oyinza okuba osinze kulaba nnyo bwa President Museveni naye abantu abasusse emyaka 75 lwaki bakyalemedde mu bifo by'okwesimbawo kuba twakulaba tugamba nti abavubuka mu abakulembeze abenkya naye tulaba abantu nga Moses Ali abantu nga Rebecca Kadaga bakyayagala okuddamu okumawo beesimbewo naye ng'ate nabo waliwo abantu basobola okwekera beesimbewo abakadde bakyayagala ki mu byobufuzi ebya Uganda wano kitukoze bubi nti Uganda abantu balina omululu mungi ebyobufuzi buba buweereza nga bwolaba ebyeddiini buba buki buweereza and that's why mu byeddiini naddala mu Anglican Church ng'oggyeko ewammwe ewafu waliyo constitution mu malaga gikyusa ebyeddiini ewaffe emyaka 65 you retire teriyo ewaffe era bawaffe juzi baali bakomyawo constitutional review ne bagala ogikwatako chaka 65 psychologically banayuba Anglican
Anglicans are very good in theology and psychology. Into psychology is a science of the human mind. Ntasoma birowoozo byonna. Birowoozo byo. Omuntu yenna nga yakazaalibwa mind ye egenda ekula ng'eyambuka. Kyokka omuntu bw'atuuka mu 60 years mind ye ekyuka ng'eka. 60 years oba otuuse ku peak. Eba ekomawo n'otandika kukkirira okulowooza okuli very productive oba tokyakulina. That's as a result of ebyo sijja bigenda. Obukulembeze at the age of 60 obuwogo buba bukola ki? Bwabukirira bukka bw'oyingira 7 awo bwe bukira ddala bw'oyingira 8 ne bugenda bugwa ku ttaka. Kakati mind y'omuntu bw'etuuka at the age of 60 ekomawo. Bw'okebera obwongo bw'omuntu oyo ebisinga by'ejo omusangamu ajja kwerowoozaako ye nga ye na famire ye. Aba takyalowooza abantu bano. Omukulembeze gena oli agamba nti I'm not working for anyone. 2 omuntu oyo aba atandise butayagala kukutukana biki na bintu bingi bayagalako butonotono na physically and psychologically aba teyeetaaga kumutika akazito. Nga bw'otayinza kutika mwana muto ekidomola ky'amazzi kya lita 2 bw'otayinza ate kutika akazito ku musajja ow'emyaka 7 oba ekiki 8 nga kali ludda omusajja ow'emyaka 7 oba okutandikira mu 7 mu 8 mu 9 tosobola mugamba tuula nga bw'ogamba ffe abasoma tuula mu kibiina kuva ku ssaawa 2 kumakya paka ssaawa 4:30 fulumako dakika 3 komawo tuula paka ssaawa 7 fulumako dakika 3 komawo tuula paka ssaawa 10 tuulako endakika endala 2 komawo paka ssaawa 2 za kiro. Obwo obwongo tabulina omuntu ow'emyaka egyo. Naye omwana ow'emyaka 10, 15 kwegamba obwongo kyali so strong. Omuntu wakula dda buto mbamanyi obuto bwe bwogerako obuto bwe bwogerako si bwebwo butya buto buli okutuula awo banaye mumpeka kyayi wekali. Mumpeka kyayi manyi buto mu mubiri ndowooza becoming a weak. He becomes weak and mind becomes narrow. Wayina tegeerera mutegeerere. Yes. Jomwana naleka ayagala kyayi. Waliwo ebintu byatandika okulowoolezera obulowoozi. Ibayinza okutuuka ekiseera nga n'okulya muzeeyo n'olya. Nalosobola gamba nti mpulira enjala ennuma bakulowooza. Kankubuuze. Olabye omwana omuto? Omwana omuto yeebaka. Naddala gwe baakazaala. Basiisitira musiisiitire. Omwana omuto teyeebaka tulo. Gwe maama osobola okwebaka naye omwana omuto teyeebaka. Oba wakeebaka nga asimagira bwati ogenda okulaba ye nga akaaba. N'omuntu aguze mu myaka naye n'otulo tumubula. Ayinza okugenda mu buliri n'abeera awo otulo ne tubula. Buli kimu ekiyita wabweru ng'akiwulira. The mind goes back. Obwongo bunafuwa. Bunafuira ddala. That's why kyenvudde nkugamba Anglican Church 65 years retire. Tokyalina nnyo kyamakulu ky'ojja okola ki? Osobola kwongerako kubanga byakulema in the 65 years kati biki byogenda kwongerako. Kakati oba olaba nti olw'obulungi bwa ministry okutambula, we need strong men and women who can push the ministry to go. Kati ebyobukulembeze bino kati bw'otunuulira amazima gennyini tunuulira bakadde baffe nga Moses ali. Ekyo kyakola kye bayita batya?
mulaba kwoti sikyo ndowooza nti naye ndowooza abantu abamukulembedde be bali okumubonyaabonya sirowooza nti ndowooza ye naye abantu abaweza emyaka 9 bonna baba batebe 8 kakati mukadde waffe Moses Ali ekisooka abantu abakulu bwe bakula babeera n'ebirwadde kati Moses Ali naddala gye yali omusajja omunene w'amaanyi kati bode ye yali y'amaanyi kati omutima gwe tegukyasobola kukakaalukana mu butasobola kukakaalukana even pumping system ngeri gye gukubamu yakka yemba mulabanga at most times nga omukasika muki musike most times over all the time asika musike kubanga enkuba y'omutima guteeka okuba naye kakati ogwe kuba kitegeeza kati kyengeza okulaga nti banasayansi nga wabagenze bajja kugamba omutima gwa Moses Ale tegukyasobola kumanaginga bode ye omutima mutono system nafu takyasobola naye bino byonna kati wati kukubanga waliwo abamuli emabega kubanga omuntu omutuufu simanyi oba alina mukyala oba n'abaana be bantu abandi muyambe ne bagamba taata bikole ki biveemu otherwise he's going to die ayinza n'okufiira mu campaign mpozi nga banagenda bugenzi ba mu campaigning naye nga tuze ebbali oze nga tuze ebbali ng'ondaze ne maama Kadaga ndi baki bakola emirimu mirungi naye kyamazima tebalaze kifaananyi kirungi eri abavubuka kati obanga abakadde bakyali bwe batyo n'omululu ogw'obukulembeze abavubuka bakole ki bo balina kukakana ne balinda bali bwe balifa ddi tebalaze mutima mulungi azingi be badde ebbali ne bawa amagezi abavubuka abakyali nti bannange obukulembeze mu butambuze bwe muti naye nga bubasirikidde mu kintu tebaagala kukibwa that is wrong era abo be bagenda okutta ekibiina kya NRM majority be bagenda okukitta no bayinza okuba bagamba tulabanga atukulira yakyaliwo tulagawa nedda when you go to America basobola okulonda omukulembeze nga wa myaka 7 naye sisitimu zino eza wansi zirimu abasajja abakyali be bategeerera eggwanga president has little to do to run the country in the actual sense what president they just seek some very little advice sebo tubadde tuli kino tukikoze bwetti naye tusaba osayiningeko kitambule and that's why sometimes the presidents abamu bakola ensobi kubanga bali be babalowoolezera bali be basalawo muntu kyekirimu bajja bamunyoza ati muzeeyi olaba kino kiri bwekina bwekiti ate nakino bwekina ne babiikula empapula ne bagaa nti kakati sebo tubadde twagala osayininge wano wano gwe nawulira omukulembeze yasayininga ekintu enkera n'agamba nze sinabisayiningako bantega empapula waliwo mu byafaayo by'ebbayibuli twalina kabaka eyali waliwo kye bayita Persian Empire. Persian Empire was a very strong empire eyaddukira ddala neva mu Bwarabu n'egenda paka mu Europe nejja nekoonako ku Horn of Africa Egypt naye empire eno yali y'amaanyi nnyo naye waaliwo kabaka waayo simanyi bamuyita ani mwerabidde kabaka oyo yawasa omuwala baali bamuyita Esther yali mu Yudaaya kakati kabaka n'afuna abasirikale abaali ab'amaanyi abamukoleranga ebigambo nga bamulowoolezera kati kabaka yali kabaka ono n'alonda abasirikale abamu n'amulonda ku ntikko nga yakulira amagye kati omusajja ono yali akulira amagye alina engeri gye yajjanga okulaba mukama we naye nga alina ekisajja kyayitako wano nga kyo tekimukubira saluti nga tekimukubira saluti naye nga Kiyudaaya era nga kyo kimanyi kya munju kubanga Esther yali sister waakyo ate yafumbirwa ani saluti nkuba yaki yafumbirwa kabaka nkuba yaki ono mwanyina fa abali mu kintu
kati kino ekisajja ekisirikale nekinyiiga nnyo nekigenda nekikola olukwe bwe kyabuuliriza nekimanya nti omusajja ono Muyudaaya nekigenda kikola olukwe olw'okutta Abayudaaya bonna nga kino ekisajja ono omusirikale n'atwala ebiwandiiko n'akonvinsinga kabaka n'akola ki n'akuba stamp babajjewo kati baba bali mu process ey'okubajjawo kino ekisajja ekyatuulanga wano ekitaakubiranga oli saluti nekigamba Esther oli Muyudaaya naye kimanyi nti Abayudaaya bonna bagenda kuttibwa oli omusajja omusirikale wa Mukama waffe ow'oku ntiko asazeewo okutta Abayudaaya bonna era n'ekiwandiiko kyafulumye distributed kitambula Abayudaaya bagibwewo kati Esther n'abiyingiramu n'asiiba wakati mu kusiiba mu bumpimpi n'asiiba n'agenda agamba bbaawe namugati osalawo oti otte Abayudaaya bonna baffe nange mukyala wo kimanyi ndi Muyudaaya tokimanyi nti nze ndi Muyudaaya nagamba Esther kiki wasalawo Abayudaaya bonna baffe era n'ekiwandiiko kyafulumya balinze lunaku lwakuttibwa nagamba ndi yakikola gundi mumuyite ogenda okakkana ye gwe battira ku kitindiro kye yali ategese okuttirako ono n'olwekyo eyo story ngikuwadde nti abakulembeze bwe babeera mu bukulembeze sometimes wabeerawo ababategekera emirimu abayambi baabwe naye abayambi baabwe bano they have 90% of convincing you and diverting you oba balina 90% ey'okukukozesa bo kye baagala kati you go now look at the RDCs waliwo RDC ne president batabaji nalabako yabuzako bulola ng'akyali e Rubaga nagamba ate gwani yakumanyi RDC waliwo ne ba RDC president batakola ki batamanyi waliwo batuuka mu office nakati akali mundeetere oba yali PS waki nakati ate gwe ani yakuleeta wano naye nga PS mukama wange gwe wanunda nze wanzijeri nze ti nga tabitegera naye so kati Reverend nga tuwumbawumba ensonga eno olwedde kyabakadde kyo okiwumbyewumbye bulungi kaga tuwumbewumbe n'ensonga ez'obutujju wano mu ggwanga bintu bingi emabegako waliwo bbomu ezakubibwanga ku bitebe ebimu ne poliisi ku palamenti eggwanga libeeramu nnyo obunkenge nga bagamba ADF ekomyewo recently wano e Namugongo Nkulamaga mu Gw'omukaga ndo zalinga 3 bbomu yaddamu n'etulika yatubikira ku pikipiki era ne bagamba nti abatujju ba ADF bazzemu kusula enkundi neje bugenze byeyongera nga tulaba ate waliwo abamu abanene mu poliisi batandise okuyula nga bagamba bandibanga bebatandika okuplotinga bbomu zino Reverend okibeera nga atabe byokwerinda ate batandise okulumiriza nti bebateekamu bbomu zino omuntu anaddawa nga bo ate bebakulira ebyokwerinda mu ggwanga kakati gavumenti ya President Museveni yandibadde ennungi naye ate waliwo olunabe nduyita olunabe oluli munda mu system zino bbomu ze mulaba ezakatandika kati zitandise leero zatandika dda njala kuzaayo emabega ku musango gwa Joan Kagezi ye yali ateereddaawo nga omulamuzi agenda okuwozesa emisango gyaki gy'obutujju naye munda mu system mwalimu abaplotinganga abateganga oba abaakolanga obutujju munda mu gavumenti nga tebuva bweru nga buva munda mu gavumenti abasajja battanga abantu kati olwaleero abasajja abatta basiraamu eyo Sheikh Muwaya eyo ebisoga eyo ne mu bitundu ebirala Embaale wawuliranga bagamba abatujju be bakola ki be babatta ADF naye kyagenda okunoonyerezebwa
ngera kyasigala awo jukira Kaweesa n'akireetako katono Kirumira Kaweesa Kirumira najja omusajja n'afubutukayo ng'agezako ng'alaga nti munda mu poliisi mulimu ki mulimu obutali butu mwalimu akabinja akasibwamu oba akaalimu nga kalina engeri gye kaagala okutatanya system egwe naye kino kyatwala akaseera nga tekimanyibwa kubanga n'abamu baali bagoba ssente baali bagoba ssente kakati olwaleero tutandika okuzuula nti waliwo omwami gwe bakutte yali komanda wa Kampala Nixon Agaswire ndowooza mwamulabya era ng'avunaanibwa ogwokutaani Joan Kagezi nabakutte n'eminaana I'm not certain naye nga nkiikiriza nti ako kekkamu ku kabinja akattanga abantu wano bonna betulaba era abo ababiri abakwatiddwako balina okutuwa full report babakwate bulungi bababuulirize bajja kutubuulira abatta abasiraamu bajja kubuulira abatta Kaweesa bajja kubuulira abatta Kirumira bajja kutubuulira abatta Sekirya abatta Kigundu abatta bano bonna all this babiyitanga bwe batujju. But that was the group. Minana yagasi kayuhula jamutasi. Yaka mukama wange vayo ntase. Kitegeeza ki? Gwe bwawulira statement etegeeza ki? Kitegeeza ki Reverend? Nti abasi waita mukwama. Tibali be ba staginganga ebintu. And kayuhula is part of it. Yavayo ne yewakana nagamba. Yewakana bwewakanyi is part of it. Twina ngeri bwe kimuleka wabweru. Mu all angles kimukuleka kitya gendo nonyereze Agaswirwe n'eminaana baali ba poliisi Agaswirwe yali wa poliisi gendo kinonyereze babasika ku street awo Agaswirwe yali wa poliisi babayingiza mu kintu babasika awo ku street mu Kampala babayingiza ne babambaza uniform za poliisi babeko bye bakola yes oyo Agaswirwe yali muntu w'amaanyi nnyo mu bya computer wizard teknolojia mu kumenya yayo wo Kampala yali atunda amasimu Agaswirwe gendo obutanyiza akasimu ko yagala kajja muloko bebanyaganga obusimu bw'abantu Agaswirwe aine baba kwase mundu yoko badembo yoko yalinda baba leta ne baba take home Agaswirwe ati kakati nkubuulira awo waliwo ekirala kye bayitanga Wembule operation Wembule kati operation Wembule bwetandika abo baminaana ne Bagaswirwe be basangibwanga nga be babbi abatigomya Kampala nawulira nti baleeta ababbi bakwata ababbi baleeta ababbi bakwata ababbi ne bafukira ddala aba poliisi kati wakati mu system eyo y'okukwata ababbi nga baweddeyo ne batandika obukodyo obwaki obwabo bwedda ne batandika obukodyo obw'ekitundu kati akadde kano njagala nkukakase ne Katonda njagala nkukakase kaneme kugenda nnyo obubi bya Katonda njagala nkukakase nti amazima these people know abatta abantu bana babiri sofa they know abatta abantu obanga bali bakkiriza nti baali bamu ku baploting ekyokutta kwani Kagezi balina okumanya be bamu abatta Kirumira be bamu abatta Kaweesi be bamu abatta Kigundu oba yali Mejja oba yali ki be bamu abatta abasiraamu be bamu abatta bakola plots ezo zonna ng'ekigendera kya kusuula gavumenti Agaswirwe Nixon n'eminaana n'abalala abatana bakutegeereka were involved in plot and killings of Ugandans. So kati bano balina kunyigirizibwa kulonkoma bano betukutteko they are very good prime suspects
gavumenti ekozesa obukodyo bwonna obulabikanga tubajjamu ki information ojja kubeera surprised nkomerero okulaba nga abantu bonna abattibwa wano nga they were involved kubanga sagala nnyo okupininga Kayihura but by virtue nti yali mu office talina ngeri bwayinza okukikola ki ate nga kiteeberezebwa nti yali akolagana nnyo nabo emundu zavanga wa ku security eno gye tulina mu ggwanga ey'amaanyi emundu zavanga wa okuteeka bannayuganda ku bunkenke obwenkanidde awo ddala kubanga n'okutambula kati kiringanga omubbi noba akakade kaki ka ssente n'okutambula obutambuzi mu mmoroka buli kaseera buli gwolaba omwekengera oba kuliko ategedde naye kakati emundu zonna ezaatta abantu nteeka okuba zaava mu polisi nezikola emirimu neziddayo. And to make matters worse, I'm very, very so much touched. Abana b'abantu, innocent children, innocent people were arrested, tortured, and languishing in cells. Now, baani be baali basingisiza omusango yewali bonna be bakwata tibakyali mu makubo bonna be bakwata kakati ababase batujju babasanga Muhammad ono by virtue nti Muhammad secondary ekirevu nga bakuyoola mwe batujju alina ebiviiri mwe batujju ati musanga atambula butambuzi ku street mwe batujju naye nga abastaging ebyo these guys are responsible. Gwe njagala nkubuuze ababoda bafanga nnyo wano baba batta nnyo nga babakuba n'obutayimbwa buyondo okyawulirayo bakuba obutayimbwa byabalagawa oba nga baali babbi balagawa ababbi balokoka yini ne batandikawo emirimu gyabwe wetubuulira engeri naye kakati abatta abantu they are in a system and me sirina kubuusabuusa kwonna gundi yali akulira bodaboda 10 Kitata Abdallah is answerable. Kitata Abdallah mu kiseera ekyo nga asinga ne DPC amaanyi nga Kitata asobola okujja n'akwata akazindaalo DPC ayogera n'akamuggyako n'ayogera amaanyi yagajjangawa Kitata y'omu ku bantu abaatulugunyanga abantu naye ali bweru ali abutaala bamuteekayo ebbanga linnirigwako n'akomawo. But that one is also a prime suspect. Bademba Muyole is a prime suspect in kubuulira. By all means abantu bafa oyo Kitata alina be yatta. Naye abantu be baatulugunya abo bonna they are innocent people. Era it's a high time abalamuzi abantu abo kubata tebalina misango. Bamenyira abakola emisango olugamba katubalireyo mutandiko babalirire n'okubalirira abantu abakola ebyo byennyini bali wabweru abamu bali abutaala Reverend nga tuwumba ensonga eyo tumalize program wa leero government okusinziira ku bana abasofa byakakwatako ogigamba kiki erina okukola akadde kano okulaba nga n'abalala abali mu kabinja konna nabo bakwatibwa. Government ekozese okunoonyereza okwawaggula ennyo bwe kiba kisoboka tutandika okufuna abakeesi ba CIDs tubapangise basobole okusensera mu bantu bano okubabuuza obulandira bwabwe. One, tusobola okubafuna nga tunoonyereza emikwano gyabwe ennyo close relationship bwe baali nabo. Two, mu mirimu gino gye baali bakola baani ababali next. Ono yali asinga kolagana nani? Ani yali mukama we? Ani yali mukama wa munne? Okiraba? Kati even the things not very far. Kiri wano mu Kampala wa. Gwange ebyo byonna weebuuze bino byenjogerako byakolebwanga mu Kampala ne Busoga region. Awalala teri. Lwaki tebali eyo mu Western, mu Eastern, mu Northern and whatever.
okiraba kati n'obutujju buno obwakajjawo naye obubinja buseetinge wawulidde omuwala eyati bagamba nabadde nkugamba bakugamba batya nti simanyi basajja tubale tubagoberera bakola bomu naye tubali tubalondoola era tugenza okulaba nga bagenda kukuba bomu netubattira wano kumpi naye munyonyo nga bakagira wano bomu oyo bwegitunulira bwe yatulikamu iyo bomu yali nsuulewo busuuzi bano olwatuukawo neekolaki neyaluka yes tebagiteekawo kuva mu eri yali setting it was an instant burst kubanga bomu fe abamu tetuzimanyi naye bomu eri nti bomu entege ekuba eddawa waggulu bomu zino endala ze batambula nazo ng'ogyesibye muno ekuba ekolaki esaasaana eno yakuba eyambukawa waggulu yasimbula bano ne bakuba waggulu kitegeeza yali ntege awo wano ku Kalwere teyaliwo we bajja ne bambushinga ne bakuba omukazi wattu ne bakuba amasasi gaweerere kitegeeza bamutira bwereere nabali babatira bwereere bali babateka bomu namangu age kifaananyi nekifulumirawo ekifaananyi nekifulumirawo abadde mutuju era tuba tubagoberera babadde bagenda kutulisa ekkanisa ya pastor Simanyani ne ku katale kati bwe babadde batuukana ate kakati suspect wota ate bagamba nti yabakuba ne basaanyaawo bamanya batya omuntu oyo nti yeguuni nekyokubiri ono Kalwere babakuba kubi masasi ne babatta naye otegedde for a long time babadde bapulaninga okwenda okukola ki okuba lwaki tebabakwata nze ayimini bano basiyaidi abo banoonyerezaako nga mubakeeta lwaki mugoberera omutemu ne mumubembejja paka ku station wagenda okwabisiza ki bomu nekimala kutuukawo nekituuka ne mulyoka mufuluma ne mutegeeza eggwanga banange abo twabase babadde bagenda kutta abantu ku Kalwere ne mu kanisa is that vying n'omuntu ow'obwongo obutegeera osobola okukkiriza ekyo kati kulayije musajja mukulu abadde mu magye naye nawe ne bakulimba n'ogenda ku media nogaya banaye twabase abo babadde bagenda kukola obulabe ku kanisa nekukuni but how mubadde mubagoberera every sport badde mubavaako mabega lwaki temwabakwata oba tusobola okugoberera retired Kizza Besigye oba gundi ni Bobi Wine netumuzingiza lwaki tetuleeta bitanka ebyo nebiki nebasalirako wakati awo waliwo batujju bebeetaaga n'ebyo mubazingizaawo nemubakwata because when we arrest them those are good people prime suspects betugenda okulondoola tuzuule mukolagana n'abaani naye leka katubasi fayiro ebeggaddwawo that means ebintu bigenda kusigala nga byeyongera Evelyn tuwumbawumba ensonga sibula abatulaba ndowooza era ogenda okusinziirawo tuwe esaala esembayo eggalawo olunaku olwaleero basebo twagala okubeebaza ba Lubaluseewo TV tuwa obudde buno bwe mutuwadde tusanyuse nnyo kubanga we mututeeka ku media naffe tuwaayo ebirowoozo byaffe ngeri gye tubiramumu ng'abantu era ensi yonna neekola ki neetegeera n'olwekyo twagala kubeebaza mukulu Muhammad Katabira ate era ne mukulu wange mukodomi wange Waswa Sentongo mbebaza nnyo olwokubanga mutunoonyaako ne muwulira bye twogera bino byonna bye twogera tetulina nnyo bukyayi ku mutima naye tugezaako okulaga nti twandiyagadde eggwanga lyaffe nga ddungi nga ensobi ezikolebwa abantu bamanye nti naffe abali eno ebbali tuzikola ki tuziraba era tuzitegeera ffe engeri gye tulabamu ebintu si mmwe oluusi bwe mubikola ki bwe mubirabamu kubanga ffe tuli bantu ba bulijjo era tetunya nnyo interest mu byobufuzi era nze waliwo yaŋŋamba nti ogenda kwezi ne muganda nze siri interested ogenda mu byabufuzi when my interest is to be an advocate for the people ndi mulwanirizi w'eddembe era anwanirira abantu era saagala mundabe ng'omuntu akola ki naye ndi mulwanyirizi waki w'eddembe gwali eyo nawulidde waliwo omusirikale omu ali mu komera eyasika abajja ate abakuba ki abantu ekavule wali baamusiba omukyalo oyo
bamusiba naye bamusiba lwakubanga ya applyinga ESCO code eza yasomesebwa nazissa mu nkola okutaasa omuntu ne bw'aba mulabe omuntu ne bw'aba mutemu mu nkola y'amagye ne poliisi totta wabula kwata abeere suspect kubanga buli lw'omukwata n'abeera suspect ayinza okubanga kyamazima mutemu n'atutuusa ku batemu baki banne naye gwe bw'omutta nga bano babagamba nti abatuuki twabase it's not good. Two, nalabye abantu abattibwa mu kibiina kya NRM party naye n'obutunda noga nti naye bwe kiba bwe kiti ku muti omubisi lw'emiyaga naye ate ku muti omukalu kiriba kitya n'olwekyo ndowooza nti naye nawo oba wakyetaaga okusomesa tukyanoonya engeri gye tuyinza okufunamu ebibiina ebigabirizi by'obuyambi okutufujjirira ffe aba NGOs nga ba human rights tusobole okufuna sente ezisomesa abantu engeri gyoyinza okugenda mu kalulu nga kamiki after all at the end of the day twena tugenda kusigala kyekitya kyekimu twebaza katonda affe twagala okwebaza olw'ekiseera kino kyotuwadde era twebaza bannaffe abazze wano okwogerako wamu naffe era ebigambo bino byeyongere okubeera ekyokuyiga gye tuli mu Kristo Yesu mukama waffe amiina. Oyo abadde Reverend Bobson Musamali omusumba w'abannaffe abakristaayo ensonga ze bwatyo bwaziraba kuba yagamba nti wabeera yenga omugati agugula mutwalo naye ng'asobola okwogera ne gukapaka ku 15,000 lwaki akotogera abalala olw'okuba ye waba asobola okugugula ku mutwalo lwaki akotogera abantu basumba bo basigale nga bagugula ku mutwalo ensonga zayogera okulaba nga mubamu ebintu ebimu ebiterera. Tujja kuba tudingana omulundi oguddako Waswabeka Senton Kagere yabadde ku kamera okulaba nga buli kimu kikutuusibwako. Tujja kuba tukomawo era musumba kyenkusaba olugi lusigale nga luggule ng'otubeera tukuganye nti munnange tukomyewo tubeeko ensonga z'ottaanyaamu obeerera ng'otwaniriza mu bulungi mukama wange. Waliwo ne program gye njagala kwogerako bannammwe naawe tugize naye kwatagana ku bulabirizi bw'embaale eyo tunajja ne tugikola ndabona ali kukikola wano Kawanda wano wasokagere ensonga ze Kawanda zitambuza okufofi sime obata nabakunoonyako naawe akuteekemu wali tana bakunoonyako akotogera akotogedde ega zena akkiriza Kawanda efuna obuki obusumba naye se bakuyita bbali anoonya balala ate wano waayitanga agenda mulaba ku mukutu ng'ensonga zitambuza n'omukubiriza n'omusumba n'abalala naye ajja kujja kyemanyi ajja kujja. Amiina. Sebe abadde batugoberera katubasiibulire wano Ssaabasajja Kabaka awangaali. Amiina. Lubalusewa TV mazima ku mazima.